webali nnyo bali ddala tulimba kamanyi 224 Nzerumansi David tugenda kuyingira weekend egenda okubeeramu ebinonoggo okusingira ddala ebyempaka eza euro genda kubeera mu ggwanga erya Germany era nga tutandika n'olunaku olwaleero ssaawa 4 ez'ekiro nga tulaba ku ggwanga erya Germany abategesi nga bagenda kuzannya n'eggwanga erya Scotland naye era weekend namba tugenda kulabiramu emipiira egiwerako nga tulaba ttiimu zonna ezikyasinza okubeera successful mu mpaka zino eza Euro yena atolowooza bikopo bimeka ttiimu ziri 2 zokka Germany bano abategesi abali mu nsiiko olwaleero mpozi ne Spain be balina ebikopo 3 ezo ttiimu ezikyasinza okuwangula ebikopo ebingi era mu weekend yemu tugenda kulabiramu ne bannantameggwa b'ekikopo kino abayitale balina ebikopo byabwe 2 enkanankana ne Bufalansa era tugenda kulabiramu ne ttiimu endala 2 ezisuubiza ekinene naye ne zikuwa kitono omwe muli Abadaaki abaakawangula ekikopo kino omulundi gumu naye kyali kya 1988 mpozi ne Bungereza bo buganzi naddala wano mu Uganda naye omupiira gwabwe okusinga guli mu mawulire mu kisaawe tegulabika naye juzi mu 2-2 baatuukako ku luzannya olw'akamalirizo era tebawangulanga ku kikopo kino kasuukanga basamba mupiira ndowooza tugenda kwerabiramu ne guwandiise ttiimu ezeewuunyisa ttiimu ey'ebiwuunyo erimu emu yeya Denmark lwe baawangula ekikopo kino mu ngeri y'ebyewuunyo mu 1992 mpozi ne ttiimu gy'olowooza nti ba under achievers ery'eggwanga erya Croatia tibo obamanyi nti mu mupiira banene naye kino ekikopo tebatuukanga yadde ku final nolwekyo omupiira gwe tugenda okusooka okulaba olwaleero nga bwe ntandise nti nno Germany egenda kuggulawo n'eggwanga erya Scotland ku ssaawa 4 ez'ekiro olwaleero pressure egenda kubeera y'amaanyi nnyo eri ttiimu y'eggwanga erya Germany si lwakuba nti bo of course mupiira banene okumala ebbanga naye babadde bamaze ebbanga nga akapiira ke bakuba tekamala bulungi nga si ke kabajyamu ekinene ndowooza kye basingako ku Italy kuba Italy ennaku zino yafunamu omuze ogulemwa n'obutakiika mu mpaka za World Cup nga basigadde mu kakuŋŋunta nga Uganda bwekola yeetaba mu kakuŋŋunta n'etakwalifayinga Italy ekyo yakakikola recently kati Germany ebadde ekkiridde kabe kasinge nga eyagala kutuuka eyo naye ng'oluusi tevana mu kibinja ate nga Germany ne Italy ge gamu ku mawanga g'oyogerako nti ezo tournament teams nti qualifiers ne bwe ziba nga mbi zitya era bagira ne bakola obulungi wakiri ku final tournament kati Italy ne Germany balinga banywanyi baabwe aba Brazil tinabo ennaku ezo omupiira tegubadde mulungi nnyo tinewankubadde nga nabo tebalemwa kukiika mu mpaka zino za World Cup naye badde batuuka mu World Cup ng'akapiira katuuka ne keeveera mirundi 2 egiddiringana abadde baviiramu ku quarter final nolwekyo abanene bano mu FIFA World Cup Italy, Germany ne Brazil balina ensonga ze balina okubaganyako ebirowoozo kubanga abasajja balabika abasalidde amagezi nga tebabaganya kubaako we bayita kuddamu kuwangula bikopo naddala ebya FIFA World Cup nolwekyo Germany egenda kuyingira mu mpaka zino olwaleero nga balinako ekikwa ekyo ne pressure wansi wa coach omukulu Julian Nagelsmann juzi mu mpaka ennene zibadde zaakasembayo omupiira ogwaggulawo Bufalansa yabakuba goolo emu ku bwereere ekyabataasa kwe kukuba Portugal goolo 4-2 mpozi n'okugwa amaliri ne Hungary goolo 2-2 olwo bagenda okuva mu kibinja okugenda mu round 16 Bungereza ne bakuba 2-0 goolo ya Harry Kane ne goolo ya Raheem Sterling bw'osikamu kkono zaayo mu World Cup ya 2016 babakubira ku semi-final goolo za Antoine Griezmann zombi Bufalansa ye yabakuba
naye ate mu World Cup eno eyakagwa ombadde mba wa Euros naye mu World Cup eno eyakagwa 2022 basamba emipiira 3 ne bawangulako gumu ne bagwa draw gumu ne babakuba omupiira gumu naye era match day 1 Japan yabakuba goal 2-1 Ilkay Gundogan bwe yakuba penalty n'etanuula obusajja obu Germany obu Japan ne bujja second half ne bukuba goal 2 nga Germany teyanukudde era okukakkana tebaava na mu kibinja banyukira mu kifo kya kusatu ne bakwata engugu ne badda awaka bw'obazza mu Russia World Cup ya 2018 mu group F be baasemba era omupiira ogwaggulawo Mexico yabakuba goal emu ku bwereere ekibinja ekyo mwe mwali Sweden ne South Korea ne Mexico kakati nga bw'oteeka mu sentence y'emu Germany n'obutalemwa kuyita mu kibinja bwe kityo bw'obanga obadde togoberera mu mupiira oyinza n'okuwalaaza empaka naye empaka z'obuwalaazizza ziba za bwereere kubanga eyo ye fact kakati ezo Euro 2 ne World Cup 2 eziddiringana Abagermany nga bakola bubi recently kakati baabano bagenda kuzannya n'eggwanga erya Scotland sigaana amannya amazito bakyagayina nga kapiteeni waabwe Ilkay Gundogan omu ku bazannyi b'omupiira ogw'okulowooza bayinamu Leroy Sane tumulaba ne leftiye mu Bayern Munich tulaba omulenzi Florian Wirtz abadde alabika bulungi mu Bayer Leverkusen tulabyeko ku bazannyi Thomas Muller naye okufaananako ne Gundogan omupiira gwe gwa bwongo abavubuka abali very exciting nga Jamal Musiala agenda kuweza mipiira 30 newankubadde ayina emipiira ayina emyaka 21 gyokka tulabye Niklas Füllkrug engeri gy'abadde alabika obulungi ttiimu ya Borussia Dortmund amale batuuse ne ku final eza UEFA Champions League senior Toni Kroos naye okufaananako ne Thomas Muller ne Ilkay Gundogan mupiira gwe gwa bwongo olowooza nti naye akuba mupiira gwa kasiibulo agenda kuweza mipiira 10 ku national team ku bavubuka abali exciting bw'ojja n'okuteeka gundi Joshua Kimmich waliwo n'omulenzi Pascal Gross alabika bulungi newankubadde nga atandise kikeerezi ku myaka 32 akazanya emipiira 7 gyokka ku national team naye abadde alabika bulungi ne mu friendlies ezakaggwa ne mu qualifiers omusuubidde naye okubeerako ne telling contribution yeeyo ttiimu yaabwe naye Scotland eno oyinza obutabeeramu n'abazannyi b'amannya bw'oyinza kwogerako naye amaanyi gaabwe gabali mu nsamba engeri gye basambamu era ge gaabayambye n'okuyita mu qualifiers abamu ku bazannyi ab'amannya mwe muli ne Scott McTominay bw'omubuuza mu ttiimu eya Man U nti nno kiki ky'omusubwa nga tasambye oba bw'asamba kiki kyaleeta ky'ogamba nti mwana ono taba kujja ogenda okukimagamaga mu United nga tokiraba nnyo alabika bulabisi ng'asaza layini era ne mu qualifiers eza Euro bw'atyo bw'abadde yeeyisa avuganyiza ne ku ngatta eya zaabu eya qualifier kubanga yakubye goolo 7 naye bwe kiva ku ebyo nti buno bukujjukujju nti n'abayeeya wano kakati yalimu ng'omuzannyo w'erinnya mpozi ne Andy Robertson ye kapiteeni waabwe namba 3 wa Liverpool ndowooza ojja kulaba ne John McGinn omulenzi oyo akuba mu inverted wing ya ttiimu ya Aston Villa yataawo ab'amannya oba tobamazeeyo abalala bonna mpozi ne Bill Gilmour oyinza okumuleeta wakati awo musambi wa Brighton and Hove Albion awo babanga abaweddeyo eno ttiimu bw'eti eba ya bulabe kubanga kiba kizibu okumanya ani ow'okwetegekera olabiraawo kasajja nga kabatinkuula eddiba tokamanyi nako nga kabayitaayitamu awo kubanga ne ku TV oba tokalaba nti oba nakalabako mu gundi mu semifinal za Champions League oba ki kakati be bazannyi abo be bayina eyo ttiimu ebeera nzibu ebeeranga mu lulimi lw'omupiira be bayita dark horses ebeera nzibu ddala kubanga tomanya kyereeta amaanyi ga ttiimu bweti gagibeera mu nzannya so si mu bazannyi era ttiimu eno bw'eba ezannya
etera okuteekawo embeera ey'okukaluubiriza nga toyina wuugiyita, tekukkiriza kusamba, bakukuba kibaasi, bwe bakusottasotta, bwe bakusindikiriza olugira nga bafunayo awo ekkoona, sajja nga libuuka mu bbanga nga libakuba heda nga muwedde. Nze awagira Brazil, tiimu eno Scotland nagirabako match day 1 eya World Cup 1998. Era kyatwala omusambi Cesar Sampaio, ate nno nga si yali azze okutambulirako ensonga mu World Cup eyo. Mutu yenna ajja kugamba ba Romario, ate eriyo ba Bebeto, ate waliyo bagundi Nazario Dalima, wano ba Rivaldo, ng'olowooza nti be bajja okutambulirako ensonga. Naye laba mu eyo match obusajja nga bugaanyi Cesar Sampaio, era naye okufaananako McTominay nga talina nnyo by'omubuuza mu kisaawe, wabula ogenda okumulaba ng'asaziza layini. Bw'atyo najja n'ateeba ggoolo 2 n'atukutula ku muguwa ogw'abasajja abo aba Scotland mu match eyo. N'olwekyo Germany naye yolekedde okubuuzibwa ebibuuzo. Abazannyi beetemanyi bulungi ng'era bwe nkumenyedde, ago ge mannya amanene agalimu. N'olwekyo katubalinde tubalabe engeri gye bagenda okweyisaamu Abagermany ng'abategesi mu mupiira okuggulawo Euros ez'olunaku olwaleero. Kati ku Saturday enkya ssaawa emu, abamu ku bakyasinze okuwangula ekikopo kino Spain baakakiwangula emirundi 3. Bagenda kujja mu nsiike nga bazannya Croatia. Croatia gye njogeddeko ng'omu ku bagiants b'omanyi, naye nga ebikopo tebatwala, babeera awo ne bateekawo embeera, ne batiisatiisa ono, ne bajjamu omunene gundi, naye bwe bityo bakoma awo. Naye bagenda kuzannya Spain ku ssaawa emu enkya, etali mu kifaananyi kituufu, oba ngambe kituufu oba kyetumanyiiko. Ndowooza tugende n'ekifaananyi kyetutamanyiiko, kubanga Spain eri eyafuuka ensonga n'ewangula ebikopo byonna ebyagisala maaso wakati wa 2008 ne 2012. Omwo nga bawanguliramu Euro za 2008, ne bawangula World Cup ya 2010 South Africa, Euro ne bagyeddiza 2012 wansi w'abatendesi Luis Aragonés eyasikizibwa Vicente del Bosque. Olaba nga sheepu eyo Spain gye yalimu yali ennyonnyolekeka, kubanga abazannyi baayo abasinga obungi baali bava mu klabu ya Barcelona. Barcelona ng'oluusi eteekamu abazannyi 6 oba 7, ate abazannyi abo abasinga nga baviira ddala mu La Masia Academy. Naye ne bw'obanga osazeewo nti Barcelona evaamu abazannyi abasinga obungi, naye tebali mu sheepu nnungi, sizoni eyo wedde tebagikubye bulungi. Naye ate tiimu eri ku foomu oba erina omutindo omulungi mu Real Madrid, ate yo terina nnyo kyeyamba tiimu ya ggwanga erya Spain, kubanga luli wamanyanga ojja kufunayo Raúl González ajjako baakangaawo, oba Ivan Higuera, oba emabega Sergio Ramos ajja abeeko baasotta, oba oluusi ne Iker Casillas ajja abakwatireko ggoolo. Naye Real Madrid enkola yaayo ey'okugula ba Galacticos erudde nga teyamba nnyo ttiimu ya ggwanga erya Spain. Ne wetwogerera bino, Rodrigo Goes ne Vinicius Junior abo ba Brazil be batambulirako ensonga eno mu maaso, Jude Bellingham MVP wa La Liga mu Ngereza, Toni Kroos ne Luka Modric abatambulirako ensonga wakati, omu mu Germany omulala mu Croatia, Federico Valverde atera okujja n'akwatamu, oyo nzaalo yeryemmanga mu South America. Era ogenda okutunuulira mu Champions League final Real Madrid gye yakawangula juzi nga n'okwokya ekyayokya. Abazannyi abatandise nga nzaalo za Spain mwabaddemu Dani Carvajal ne Nacho, bombi nga bazibizi. Joseru ono ye wa mu kibinja kya wansi, ne Real Madrid yamweyazise bweyazisi, era ava ku benchi.
bw'oba tunuulira abasajja bano aba Barcelona newankubadde nga baali balina abazannyi abalungi bwe batyo, aba Spain nga bawangula World Cup ya 2010, ojja kwesanga nga wadde baali balina bwe bakuba Honduras goolo 2 ku bwereere. Omupiira omulala gwe bateebamu goolo 2 gwali gwe bazannya Chile, naye Chile yateebayo goolo 1, gwali 2-1, kitegeeza goal difference yali goolo 1. Yo Switzerland yabakuba omunwe goolo 1 ku bwereere. Round 16 bawangula Portugal 1-0, mu quarter final ne bakuba Paraguay 1-0, mu semi final bakuba Germany 1-0, mu final ne bakuba Abadachi 1-0. Naye nga playing structure yaabwe erina control ey'ekika ekyawaggulu, nti gwe opponent tibakukkiriza na kwegazaanya yadde okubeera n'omupiira bo nga be babeera nagwo. Kati ku mutendeso ono Luis de la Fuente Castillo abatendeka, newankubadde nga ayina emyaka 62 gy'olowooza nti obumanyirivu bw'alina bw'amaanyi, naye omulimu gw'okutendeka national team yagutandika jjuuzi 2022. Eno awalala wonna abadde atendeka ttiimu nto ey'eggwanga under 19, n'atendeka under 21, n'atendeka under 23 paka jjuuzi mu 2021 gye baava ne bamuwa omulimu gwa national team. Naye tulina okutunuulira anaaba atungiridde ensamba ki, kubanga abazannyi bakunojjola. Barcelona erinamu 4, Real Madrid erinamu 3, Atletico Madrid erinamu 2, abalala bano ba Fabiano Ruiz ali mu PSG avaayo bw'omu, David Raya mu Arsenal avaayo bw'omu, Dan Olmo mu RB Leipzig avaayo bw'omu, Alex Grimaldo mu ttiimu ya Bayer Leverkusen avaayo bw'omu, Rodrigo Cascante mu Man City avaayo bw'omu, Marc Cucurella okuva mu Chelsea avaayo bw'omu. Nsamba ya Spain neeba kinsobola kinagambye nti tetumanyi kye bali, katubalinde tunaabalaba. Gasange kwadiwe yaabwe enkulu ebugolobi ku Mwana Road ne hardwares endala zonna, essimu noti 2 noti lwenda noti mwenda. Lowooza ku mabaati ga kibooko. Isimu yangu ojja kuya kikukyaki battery badde ejjudde naawe eri ku 100%. Kirekeeko njagala ku 200%. Eno ofa y'amanda mobile empya nga bwe bwe leero intaneti yonna ngenda kuginyumirwa sibaako. Koleza gula simukadi y'amanda mobile ku 2 zokka, eggerako MBs ez'obwereere, eddakiika ez'obwereere, SMS ez'obwereere ne mmomo w'obwereere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 50 zokka. Okukozesa lenye y'amanda mobile nyiga *149# oba genda ku manda A. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Nenda mulunzi toba na kutya, engugo zeetaaga vitamini owa Eva Supervet aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri, ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervet atambulwa mu mazzi ge zinywa, akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervet musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. MTN Voice Bandozi ziri bei dondolo okupimira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1.9
star biriemu hash oludeddeire bando oba kozesa my MTN app oyogere ku bbeeyi dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkolera obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Imagine a life where you can focus on what truly matters, your health and happiness. This is what it means to live free. And with Jubilee Health Insurance, it's a reality. Don't let the fear of mounting medical bills hold you back from living your best life. With our comprehensive health cover and access to a robust countrywide proven network, we guarantee we will take care of your health so you can enjoy the freedom to focus on what truly matters. Get in touch with us today on toll-free 0800 211 711 on our socials at Jubilee Insurance Uganda. WhatsApp +256 758 347 787. You can also email us on jhicu@jubileeuganda.com and get your health plan because living free means living without worry. Jubilee Health Insurance Company Uganda Limited is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. 88 katonyeza 8 CBS FM. Uganda Matters University bongera okujjukiza nti nno intake yaabwe ya academic year 2024-2025 etandise era ikyagenda ddala mu maaso ne bakusaba ogende oggyeyo application forms zo ng'obudde bukyali osobole okutandikirawo essomo lyo ng'obudde butuuse. Bagamba nti nno mulina okubanga mulina ebisaanyizo ebikugwanyiza okugeza mu abaagala bachelors olina okubanga olina principal passes waakiri 2. Aba diploma olina okubanga olina minimum ya principal pass emu n'ebirungo ebirala bingi okusinziira ku ssomo ly'oyagala okusoma n'omutendera gw'oyagala. Osobola okugenda n'obikula ku website yaabwe www.umu.ac.ug n'oyongera ebintu bino n'obisomamu n'obigwenyabwe. Era oyinza n'okukuba ku ssimu 0750 56 0294. Ate wendi mobile wallet okutegeeza ngeri ekigambo mobile w'okiwulira ate we kiyingira mu wallet kitegeeza mulimu akasente. Osobola okutereka akasente ko ku ssimu, osobola okuwola oba okwewola n'okuweereza byonna gy'oyagala okuweereza n'okufuna ng'okozesa wendi mobile wallet. Genda ogidownloading mu Google Play Store otandikirewo. Kikwetaagisa kubeera na national ID oba n'essimu nga kiwedde, oba oyinza okunyiga star 229 hash n'otandikirawo. Forest Resort Erweza bakulindiridde olwaleero anti buli Friday babeera ne live band, babeera n'abayimbi ab'amannya be bakyusakyusa entakera. Genda onyumirwe nabo oba oyagala kubeerayo weekend namba oba oyagala kubeerayo emyezi 2 oba mwaka gw'omanyi kubanga ebisulo babiina empeereza ya mutendera gwa nsi yonna. Ate balina ne ka garden kali ak'enjawulo akawo ne kakufuuyirako. Balina swimming pool, balina ne kids park. Kale nno beekwate, balina omutimbagano kw'oyinza okubuukingira www.forestescaperesort.com oba n'obakubira ku ssimu 0708 52 19 95. Abatambula eŋŋendo empanvu okusingira ddala abagenda ku lw'e Masaka, namwe abagenda e Tororo, namwe abagenda e Mbale, waliwo entegeeragana oba waliwo enkola empya eya commute eno app ate company number. App eno genda mu ssimu yo gidownloading. Ekigambo commute kirike OMMUTE. Kino nno kijja kuyamba okusobola okukwatagana ne baddereeva abagenda okuvuga nga basimbula mu biseera eby'enjawulo. Bwe kiri gy'oli n'olondako nti ono asimbula kunnya kitundu gwe ŋŋenda naye. Era amangu ago bwe kasita obuukinga ojja kulabirawo olukalala lw'abaddereeva abasimbulira mu biseera eby'enjawulo. Akati awo kiba kisalidde mu ntamu. Naye ate mu nkola eno mulimu n'entegeeragana. Oyinza n'obbagamba nti anze bannaye nti mugenda Tororo naye nze mugenda kunsanga wano e Lugogo, naye mundekeremu ekifo kyange, oba tuli babiri mutulekeremu ebifo 2. Enkola eyo nayo bagirina. Kale no beekwate, enkola eno ejja kuyamba naddala nga app eno ya commute. Anti ekigambo app kati manyi Oluganda ddolu that flexible. Kati bino byafuukira ddala bya Luganda. Simanyi app, simanyi downloadinga, simanyi hash, simanyi deletinga. Ebya Luganda kaakati. N'olwekyo app eno kino kya Luganda genda ogidownloading obeere nayo ku lw'entambula ennungi eri organized ate nga ya bwerufu naddala ng'ogenda olugendo oluwanvu okusingira ddala abagenda e Tororo, Embale namwe ab'e Masaka. Oyinza okuba ku ssimu ng'olina kye weebuuza 0754 88 44 97 oba 0754 63 27
51. Ebirango bino nabyo kanjira mbiteekako ku bbali wano tugira tukyaseeya mu bakamanyi. Jjukira tuli ku Euros anti nze mbadde nkyazeesulubabbye. Eno baganda bange bato bange naddala abakola ku manduso babadde ndowooza kumpi basensudde buli kintu ate nga sandiyagadde ate kudda mu bibakozeeko. Ndowooza nti nabadde bakuwadde coverage emala era ndowooza obadde ogoberera kati nze just kukoleeza bukoleeza naddala empaka zino engeri gye zitandika olunaku olwaleero. Tubadde tutunulira eggwanga erya Spain n'okutunulira okusoomooza kwalyo ne weight of expectation kubanga bano banene ate be bamu ku abo ababiri bokka abalina ebikopo ebisatu kubanga Euros zino nzibu. Nze omupiira gwa Europe awo we gwannemera okuwagira ku club level gugenda gutereeramu kusangayiko ku batendesi abeegazaanya nga balina obukodyo obulungi naye ng'obukodyo buno tebugaana bazanyi kwegazaanya kyenga n'enyooka. Nze ebyange bya kyenga ensonga lwaki ndi weeri walatinya America tubakuba kyenga oba mutuwangula ne mutuwangula naye nga kyenga mugiwulidde. Naye omupiira gwa Europe olaba nga guli nnyo mu mikono gy'abatendesi nga bagusibye nnyo mu bukodyo ne weesanga nga omusambi n'alina ekitone ekisukkulumu nga tasobodde kukibalaga mmwe abawagizi wabula nabakirimitinga ku wiini nti akasita oli awangudde nti akasita oli avuddemu nti kasita statistics yali ena goolo 7 nti nze ntera nnyo okwagala okugoberera process mw'oyita okuwangula okusinga obuwanguzi. Ndowooza ekintu kino kyandibadde kikola ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mu kifo ky'okwegomba nti oli aguze emmotoka ennungi weegombe process mwayise okugigula kuba oli ayinza n'okuba nga yabbye enzibe ayinza n'okuba nga yabbye enzibe n'olwekyo kiba kirungi ne weegomba process mwayise bwebanga nnungi ng'oginoonyerezaako n'omanya nti ye yajja atereka bw'ati ng'akola mulimu ki n'agira ne bamukuza kasente ne keeyongera n'agira n'atereka wano n'agira kwegamba awo bwe weegomba process okusinga result ndowooza obeera wa muzinzi okusinga okubuukira result amacyo. Oli oyinza n'okumusanga mu mmotoka nga bamuwampe naye gwe nga weekombye olw'okuba tomanyi process. N'olwekyo nze ne ku mupiira okusinga njagala process mw'oyita okuteeba goolo eyo njagala process mw'oyita okuwangula dani okuwangula ku bwabwo kuba oyinza kusanga nga oli golokipa yakiriyalinze kipiirapiira mu kikiriyalinga mpira ne gujja ne gubawusinga mu boxi nga golokipa weeri avuddeyo ne gugenda ne gunywa endulu neevuga nti bateebye nzawo ng'obumpapizza naddala nze abadde awagira omupiira gwe South America ebbanga lyonna. N'olwekyo kyekimu ku byannemesa omupiira gwa Europe guno naye mmwe abaguwagira si musango musobola okugenda mu maaso ne muwoomerwa. Kati Spain eno egenda kugulawo n'omupiira omuzibu bagenda kuzanya Croatia eno baludde ne kooki waabwe Zlatko Dalic ate ndeka omupiira omuzibu ddala ayina abazanyi abalungi bosobola okusongako naye ayina engeri gy'ateekamu obukodyo opponent n'obulwako obwekyusizo. Ate Croatia eraze wansi wa Zlatko Dalic nti nno maaci emala kuggwa n'olyoka omanya nti ewedde. Ffe baakitulaga juzi mu World Cup twabakuba omupiira gugenda kuggwa naye buno obudakiika bwe bongeramu actually naffe twateeba mu budakiika obwongerwamu tuba twakateeba nga n'emicomo tetunnaba kumala gabana nga batukuba equalizer omupiira tebagutwala mu extra time ate mu extra time twavaayo kakana nga batutute mu penalties nga kiwedde. N'olwekyo balina engeri gye basambamu omupiira gwabwe bw'obanga bakulabye oli muyabayaba bakunyoomye beggula ne bakukuba oguwera naye bwe bagira ne bakulaba nga we batuuse oba stage kwe batuuse nga yakwegendereza beegendereza bazibu baakugjamu. Kaakati awo we bagenda okusinkanira Spain olunaku lw'enkya ssaawa emu mu maaki gye ndowooza nti ejja kubeera nzibuzibu okujja nga n'abawo ekikyuse. Basiniya nga Luka Modric, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Andrej Kramaric balinga abanaatera okufumbya balabikanga abanaatera okunnyuka era ndowooza n'agezaako okubasindiikiriza ye Mateo Kovacic kuba naye kati ayingidde 3 awo bajja kubeeramu n'abazanyi ba Man City babiri Mateo Kovacic ne Josko Gvardiol be bajja okuba nga bawaniride newankubadde nga Gvardiol ye abeera eno mu bbaaka yo nno Croatia ebiseera ebisinga emukubisa mu center back eno ye Pep Guardiola byatigaatiga ttiimu yamukubisa mu 3 gyalabika nti naye sizoni eno abadde akoledde mu 3 yeeyo.
naye nga basiniya abalala nga Ivan Rakitic nga Dejan Lovren abo bekintu bakita twakabalaba juzi Croatia eno gye nkugambye nti nno ttiimu nzibu nga batwala ekifo ekyokusatu mu World Cup eyakagwa ya 2022 eno mu kyondo ky'Abawalabu bakuba Morocco golo zaali 2-1 naye wano babadde bakajja mu Brazil mu quarter final yeyo draw gye mbagambye eyo 1-1 ne tugenda mu penalty ne batubanya ku 2 bagudde amaliri ne Morocco aga 0-0 ne bagwa amaliri ne Belgium aga 0-0 kyekiri kigambye bwe balaba nga bakutiddemuko beekuniza naye tumalaga bawangula nga bali eri mu bibinja 0-0 Morocco 0-0 Belgium kati bagenda okulaba nga Canada bamwesobolera ne bamukuba ennya ku emu bwe bajja mu round 16 ne batyamuko olwa stage so si lwa opponent naye lwa stage ekweyo ya knockout Japan bagitwaliriza paka mu penalties ne bagigira mu penalties kakati Argentina ye yabasumulula olw'akasajja kali ka Messi kasajja kazibu neryoka ebookya 3-0 kwe kugenda okulwanira ekyokusatu Russia bali mu group D bafuna maximum points emipiira 3 gyonna bagiwangula ne bateeba goolo 7 tomalaga bateeba bateebwamu goolo emu yokka ekibinja kino mwe mwali Argentina Nigeria ne Iceland bakuba gonna mipiira gyonna bagiwangula mu nsamba yaabwe eri measured and calculated ne bajja semi-final ne bakuba Bungereza 2-1 naye gwama actually wonna mu knockout stages empiira gyonna bagitwalirizanga paka mu extra time nga gye bakutugira oba nga gye bakutwalira mu penalty ne bakujjamu mwe mwali Denmark mwe mwali Russia ne Bungereza nga ne Mario Mandzukic akyaliwo so kakati yeno Croatia agirowoozaako nti abo bajega abo Spain ejja kumenya mu jjenje ekkalu nze nja kumala kukirabako Omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera oba ng'omukyala yaleeseeyo omusebeni we mwegendereza kubanga enneeyisa ye era ekosa omwana ono ali mu lubuto akyayinza okubeera muto w'omukyala oba by'oba mwana w'amannyina amuyambeko ku mirimu omusebeni ono mukulu nnyo kubanga aba avudde ku luuyi lwa mukyala omuganda agamba nti omukyala gwe bunaalema awowa musebeni abaalemweddya alekera musebeni kwala buliri ebyo n'ebirala birudirire mu puroguramu ensulo ya Buganda ku kyakasafamma 88 tulwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'abako kubakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutunula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu entanda ya Buganda ekutuusibwako rediyo y'olujjajja CBS FM. For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. When MTN called me, I was feeling very happy. I was excited
But later, I was questioning whether it was the two people that were calling me or it was the phone man. Later, I reflected on my interaction with the person who called me. Did ask me for money. I know phone men will definitely ask for some money to prove that you are a winner. I feel very happy. We are very grateful for the offer of paying school fees for my daughter for the second term. My message to all the parents, I encourage them to use the mobile money app for paying school fees. You can pay any money that you have at your own convenience, and you keep on tracking the balance. It saves us from a lot of movement, a lot of time. That's why I encourage all parents to use the MTN Momo for paying school fees. Together, we're unstoppable. Munana, Katumiza Munana, CBS FM. Aba Uganda Insurance Association bongera okujjukiza gwavuga ekidduka okuvira ddala ku pikipiki tukutuku n'emmotoka ekika ekirala kyonna nti olina okubeera ne third party insurance. Third party insurance eno erina weekuyambira singa ovuga n'ofuna akabenje abantu bobadde osaabaza ne bajja ne bafuna obuvune abamu n'okufa ne bafa gwe waakiri ogenda kunyiga biwundu byo naye okusasulira bano abatuuseeko obuvune obw'enjawulo ekyo oba okirekedde insurance company. N'olwekyo kiba kikuwebuddeko oli wali okaaba na biwundu ate n'akameseji bwe kajja yongeraho $5 kati wali oba okiwonye insurance yesasula. N'olwekyo beera wa buvunaanyizibwa, beera ne third party insurance. Era obubaka buno bagamba aba Uganda Insurance Association nti oyinza n'okwegulira insurance eno ku Airtel onyiga *185*7# oba bw'obeera ku Momo n'onyiga *165*4# n'ogoberera endagiriro. Ne Standard Bank esobola okuyambako oba n'enkola eya Pewe mpozi ne Diamond Trust Bank. Ship with us company yeriisa nkuuli mu kusaabaza ebyamaguzi BJ China bireeta mu Uganda era nga kibatwalira ennaku 20 zokka. N'olwekyo beekwate ng'obudde bukyali ebintu babikolera ku sipiidi ya kizungirizi n'obukugu obw'ekika ekyawaggulu. Abajjira mu kibinja groupage nammwe eyeetibwa container obwomu mwenna babaaniriza bakolera clearing ne forwarding ate oyinza okubaako basupplier abo bw'oyagala okuweereza akasente mu China ekyo bakikolera ku bwereere bakuyambako n'okufunira obutale eri basupplier ab'omuzinzi. Kale nno beekwate gendayo ku offices zaabwe ku Master Plaza ku mwaliro gw'okubiri ekisenge namba S13 ku Chagwe Road opposite Victoria Hotel. Oba oyinza okubayeko ku ssimu ng'olina ky'obuuza 070 46 16 9. Ebirango ebyo nabyo kambigira mbiteekakawo ku mabbali. Tiimu endala egenda okubeera mu nsiike y'eyitale Azuri. Azuri ennaku zino badde balina ebizibu. Actually omupiira gw'eyitale gwonna gubadde guyina ebizibu. Ng'ogyeko akalembereza ke babadde bafuna ne bawangula juzi Euros kuba bagenda okujja mu mpaka zino nga be bannantamigwa b'ekikopo. Ne tiimu zaabwe okukola obulungi mu knockout stages eza UEFA Europa Conference ne UEFA Champions League nga ne Inter Milan yasinga juzi netuuka ku final. Man City nebakubirayo naye babadde eddiba lyabwe lirina engeri gye liyuugamu nga tiimu zaabwe zoyita ez'omuzinzi ate nga ze zitunda abazannyi abaali ab'amannya. So nga mu myaka giri AC Milan ne Inter Milan bwe baafugiranga ne Lazio kwoteka Fiorentina ne Napoli ng'ate abazannyi ab'amannya basikirizibwa genda kukubira Italy kati biri kifuula nnenge. Mu mbeera eyo bw'etyo Italy mwebadde ateegerezaako okulaba ng'ekyusa ensamba yaayo. Ensamba eri eya Catenaccio ey'okuba omupiira okujjudde okwekuniza nga ne babbaaka bennyini okubayitako balina defensive organization naye ate nga ne bwe kibeera 1-1 ng'era omusajja tomuyitako. Baaka eyo ezeekenenuka mpolampola neeyita ku ba Alessandro Nesta, ba Paolo Maldini, ba Gianluca Zambrotta nejja neerabikanga ekomye ku partnership ya Leonardo Bonucci ne Giorgio Chiellini. Kati mu kaseera kano omuyitale kizibu omusongako n'ogamba nti nno mu bbaaka yeekansa. Tiimu yafuukanga kumpi eya bulijjo mu ngeri y'okukola transition eyo okuva mu Catenaccio okujja okukubako ku mupiira omuggule. Awo babadde bangu baakukuba bw'obanga obadde obakwatirizza bulungi era y'ensonga lwaki baakoze n'ekivve by their standards
okulemererwa okukiika mu mpaka zino ezitali zimu nga mulimu ne FIFA World Cup nga bakomye eri mu kakungunta tebavuddeyo kubanga jjukira World Cup ne zino Euros zirina tournament 2 qualifier tournament ne final tournament kati qualifier tournament eno eri abakomeeyo ne batajja Italy ennaku ezo naye yabadde ebiyize kati ku mbeera eno Luciano Spalletti kwagenda okuleetera ttiimu eno naye ngera bwe nakonyeeko ko nti Italy okufaananako Germany zemu ku ttiimu z'omanyi zewandiise tournament teams nti bayinza okubeera eno mu kaqualifier nga bawenyera oluusi ne bayitana mu play off oluusi naki naye ke bajja kugina emipiira 7 gino anti ekibinja ozannyayo 3 ogende ku round 16 gyeseena ogende mu quarter final egyo5 semi final egyo6 final egyo mipiira 7 bwe batuuka ku mipiira egyo 7 bakukuba akaliba nga kali awo tekategerekeka naye kukakananga gwovuddemu nga beeyongeddeyo ogenda okulya nti babadde musajja abadde abamaliriza ne gukuba empagi naye bakutaawo kawunta ne bagwangula 1-0 ne batuuse awo mu round 16 bagenza okugiraawo ne bagenda mu extra time ne bagenda mu penalties ne babagiramu mu penalty bwe batyo ye Italy ye Germany naye ennaku ezo abaana babadde babalamu ebituli nga Germany naye etandise n'obutava mu kibinja kati ate yo Italy ebadde ekisussizza nga ne tournament ezimu n'okwetabamu teyeetabaamu ng'ekoma eri mu kakungunta kaakati baabano bagenda kutandika olunaku lw'enkya ssaawa 4 ez'ekiro naye mu kuzannya omupiira guno opponent ayinza okubangwiramu eggwanga erya Albania nze nno guno nja kugubeeramuko n'ebirowoozo byange kubanga Albania eno etendekebwa Silvio Mendes Campos Jr. eyayitibwanga Silvinho mu kuba namba 3 ya Arsenal ne namba 3 ya Barcelona. Fenga Brazil ekimu ku bintu ebibadde bitataaganya obutafaananako oba katugambe Argentina bwe tubisanya mu South America mu muzannyo gw'omupiira tubadde tetulina nnyo batendesi batendeka mupiira mu Europe ate nga Europe oba UEFA nga simazinga w'omupiira omupiira gye gusinga ne bwe tuneekoza tutya ne bwe tunaakola ki ne bwe tukikyusakyusa ne bwe tuba tetwagala eyo ye fact kubanga mirundi mitono nnyo mu byafaayo bye tulabye naddala mu FIFA World Cup nga ttiimu ya UEFA tekiikiriddwa waakiri ku luzannyo olw'akamalirizo bwebanga ekiikiriddwa ebiseera n'ebimu babadde bakiikirirwa ku final nga bombi be baliko nga ttiimu 2 zombi za UEFA nga ze ziri ku final ekyo nakyo tukirabye emirundi egiwerako naye ng'emirundi egimu gye batawangudde kikopo waakiri babadde bakiikirirwa ttiimu ku final nekyongera okulaga n'okukakasa kiri kyenjogeddeko nti UEFA omupiira gye guli ebintu bino eby'obukodyo bigira nnyo mu UEFA kati ate abazannyi baffe abasinga obungi abava e South America n'abava mu Africa n'abe Asia bonna baba bettanira kuzannyako mu Europe kati batuuka okudda eri ewaffe abatendesi baffe abatafunanga technical and tactical migration okusobola okumakinga ekyo UEFA kyekuwa ekivaamu nga akapiira keveera kati ffe nga Brazil tubadde ennaku ezo tuvaamu kasooka nga tuwangula World Cup ya 2-2 bwe tubadde tukoma wonna ttiimu ya UEFA yebadde etukuba bw'ogezaako n'otunuulira ebyafaayo ebya FIFA World Cup oluzannyo lw'akamalirizo ng'ogyeko World Cup ya 1930 Uruguay yatuuka ne Argentina bombi nga bava South America awo UEFA yasitulira enkundi World Cup ey'okubiri edition ey'okubiri 1934 Italy yatuuka ne Czechoslovakia abo bombi ba UEFA 1938 Bufalansa yatuuka na Hungary abo bombi ba UEFA olwo ate 1905 South America neekomawo gwe mulundi ogwokubiri nga UEFA tetusiza memba waayo ku final Uruguay bwe yakuba Brazil mu final 2-1 awo UEFA neekomawo 1954 Switzerland ng'etuuse ne Hungary 1958 Brazil okuva South America yatuuka ku final naye waakiri memba wa UEFA Sweden yakiika era Brazil bwe yaddeyo mu 1962 neewangula era Czechoslovakia yatuuka ku final ng'ekiikiridde UEFA
olwo 1966 UEFA nereeta bombi Bungereza ne West Germany. 1970 Brazil bwe yatwala wakiri ku final yakuba member wa UEFA Italy. Olwo 1974 UEFA nereeta West Germany ne Netherlands. 1978 Argentina okuva South America era yatuuka ne member wa UEFA Netherlands. Olwo Italy netuuka ne West Germany bombi ba UEFA 1962. 1982 munsonyiweko. 1986 Argentina bwe yatuuka ku final okuva South America era West Germany okuva mu UEFA yali mu final. 1990 Argentina yatuuka ku final naye yasangawo member wa UEFA West Germany. Brazil bwe wangula 1994 ku final yakuba member wa UEFA Italy. Bufaransa member wa UEFA nekuba Brazil mu final ya 1998. Germany nekiikirira UEFA 2002 nga Brazil bakuba 2-0. Bwe kyatuuka 2006 UEFA yaleeta bombi Italy ne Bufaransa. South Africa era UEFA yaleeta bombi Spain ne Netherlands. Brazil Argentina yatuuka ku final naye yasangayo Germany. 2018 Russia Bufaransa yasangayo Croatia bombi ba UEFA. 2022 Argentina yasanzeyo Bufaransa wa UEFA. Ngezaako okunoza ensonga eri statement gyenkonyeeko nti omupiira guli mu UEFA. Eri South America ngo gyeko Argentina yeyinayo abatendesi bano ba Mauricio Pochettino n'okubayita tebayita bagondi ba Diego Simeone n'abalala bangi enzaalwa ze Argentina. Bo omupiira gwa UEFA bagumanyi naye Brazil ekyalina obunafu obwo. Obunafu obwo buzze bututeekako obuziga mu ebbanga ddene. Kati bw'owulirayo omutendesi nga Silvio Mendes Campos Jr. Silvinho ng'atendeka ttiimu ya UEFA ey'eggwanga nga yagireese mu mpaka za Euro omulundi gwayo ogwokubiri mu byafaayo. Kati nze wawagira Brazil oba ondeese. Tiketi zisaanye perception wa CBS obasasule mu Equity Bank obasasulira ku merchant code ya Airtel ebyana mu 3 nkaaga 8 85 4 okumanya ebisinga noti 776 34 93 32. Okwe motoka y'okunyonya amafuta ekyama ye Supertech. Site says zimonzita. No, physically n'okwongera engine y'emmotoka y'amaanyi kabeeyi esoboka kanga okuteekamu era akawangala wakati w'emyaka 5 ku 10 nga tokakyusizza ate kakuyamba n'okukendeeza omukka omubi omuva mu mmotoka tukuuma obutonde bw'ensi tukabunambira ku Calci Grab General Trading Company okuliraana Lubaga Roundabout opposite Uganda Red Cross oba ku noti 751 nyamukanga noti emu 2 bakutuuseeko akuma ka Supertech otandika olugendo lw'okukekkereza amafuta obagenda ku www.ugandasupertech.com. Supertech, the genius of the tank. Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka, singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawapini ey'ekyama oba pini gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente bbe za kaadi pini yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano, beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga pulidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebintu bya website ebyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti 2 noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank
nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation. Amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. When MTN called me, I was feeling very happy. I was excited. But later, I was questioning whether it was the true people that were calling me or it was the phone. Later, I reflected on my interaction with the person who called me. Didn't ask me for money. I know phone men will definitely ask for some money to prove that you are a winner. I feel very happy. We are very grateful for the offer of paying school fees for my daughter for the second time. My message to all the parents, I encourage them to use the mobile money app for paying school fees. You can pay any money that you have at your own convenience, and you keep on tracking the balance. It saves us from a lot of movement, a lot of time. That's why I encourage all parents to use the MTN Momo for paying school fees. Together, we're unstoppable. Abantu benda magoma, Nabingo, Chitemu, Chengera, Maya, Nsanje, n'ebitume byetoloddewo, kambanjulire, Nil Mambo Hadiweya, omuntu dabuli kalonda bw'oletaga mu by'okuzimba. Biri ku mutindo ate ku bbeeyi ennungi, ononya sementi, mabaati, mitayimbwa, binding wire, langi eya buli kika ate ng'eri ku mutindo. Ku Nil Mambo Hadiweya, tulina payipu, tanka z'amazzi, ssaako ne kalonda omulala mungi gwe weetaaga mu by'okuzimba. Bw'ofuna bulungi tukutwalirako. Kati nno weyuna bizimbisibwa ebiri ku mutindo okuva mu Nil Mambo Hardware. Esangibwa e Namagoma ku Lwomasaka mu maaso g'ekkanisa y'Abasabaniside. Essimu 0754 yo Itale bazanyi bayina naye si be baba omuzinza abatiisa. Luli yabakwekanga mu nsamba nga babeera bazibu. Naye bakinamuko Nikolo Balera awo wakati Federico Chiesa maaso wali Mateo Damian abamaani bamuzala wanga musajja kati tagenda mu caps 50 yakawangula ne Sikudeto juzi. Giacomo Raspadori ono yazzegawanye obanga ku myaka 24 owezezza caps 30 toba wa bulijjo. Ne Jan Lucas Kamaka bwe yajja mu West Ham David Moyes yali amuwonoonye naye bwe yazze mu Atalanta bazzemu okumulengera. Naye ttiimu ya Albania gye bagenda okuzannya nga bwe gambye nti bano bo of course ba underdogs kweno match ne bw'otunya profile ya ttiimu zombi. Abalimu ng'abazannyi ab'amannya ono Christian Aslan gwe tulabako mu Inter si atambulirako ensonga. Amando Broja bamugoba juzi mu Chelsea naye mu Fulham gye yagenda si atambulirako ensonga. Nedim Bajrami mu Sassuolo, kapteeni waabwe Berat Jim azanyira mu Atalanta eyo si atambulirako ensonga. Elsedi Haisaji azanyira mu Lazio si atambulirako ensonga. Okujjako ndowooza oba goalkeeper yalimu nga senior Erotit Berisha caps 8 kiramba azanyira mu Empoli agenda kuvuganya nono goalkeeper wa Brentford Thomas Strakosa. Balimu abo ninze kulaba nsamba eyinza okujjayo obusobozi bwa ttiimu ya Albania nga beepikira ttiimu ennene nga Italy. Omupiira gye guli. Ku Sunday Abadaachi bajja kubeerayo awo ku ssaawa 10 bazanya ne Poland. Daachi nabo ku guno omulundi tebalina nnyo bazanyi b'amannya nzaga nti agundi kabaddemu awo munamuwulira naye kusomooza kwa maanyi. Ogwa ssaawa 10 olwo ssaawa 4 ez'ekiro mulabe Serbia ng'ezannya eggwanga erya Bungereza. Bungereza no nayo ebintu byayo ebigambo babirina byogera bulungi nnyo ne batiisatiisa naye bagenda kuzannya Serbia nga ekisenge kyabwe kiyuuga. Actually defensive mechanism yonna si eyo yennyini nnyini eyeesigika. Kati bali bwe baba nga balina ono kino kimwenda kya gundi kirefuta ekya Juventus Dusan Vlahovic ne Dusan Tadic naye yeeyubula enkya n'eggulu mbadde mulaba mu Ajax shat 10 ne Filip Kostic azanyira mu ttiimu ya Juventus. Bajja babuuza ebibuuzo naddala nga nze ndowooza nti Declan Rice ne Kobe Maino kumpi baagala okufaanagana oba obanga wandyagadde okugjayo obusobozi bwabwe balina kuzannya nga byegazaanya okgenda mu maaso. Kati awo alimuko ng'ayinza okubakwatirirako ye Adam Wharton azanyira mu Crystal Palace ebintu atandika bitandike wadde abimanyi
era nze nali ndowoozaamuko nti waakiri oba bayindirise Eric Dier kubanga Eric Dier wadde defender naye ennaku ezimu baamukubisangako mu defensive midfield kubanga Kobe Maino ne Declan Rice babeera balungi nga ttiimu yammwe yeerina oba okugyayo obusobozi bwabwe 100% olina okubata ne beegazaanya nga bwe tulabyeko Maino bwe bamutaddeko ono Swahaba gondi ono omumoroko abadde alabika bulungiko okusinga ng'omusambisiza ne Casemiro kuba Casemiro naye ayagala okugenda mu maaso so ate ne Declan Rice twamulabye bw'omuteekawo obwomu bimwokya okugjako ng'omutaddeko Jorginho oba Thomas Partey eka kati awo waliwo obuzibu awo Kono Garaga ye box to box player era alinga bwe twalabanga Frank Lampard ne Steven Gerrard nga ku bombi tekuliko asobola kuzibira munne baakubira mu kiseera kyekimu ne Paul Scholes naye nga bombi basinga kulabika bulungi mu kugenda mu maaso obanga kale ttiimu nga yeerina era Bungereza neefunanga obuzibu mu kinnya ekyo kaakati obuzibu buno mbulabawo Adam Wharton yalinga aliwo oba singa bazeemu ne bayita gondi Jordan Henderson oba ne bayita ono Calvin Phillips yadde abadde asavu wadde takyakuba mupiira mu West Ham naye waliwo obuzibu kaakati ogende mu baaka John Stones yoyiye wandwadde essaawa yonna alwala kati yakaddamu engulu n'akubayo kafurendire juzi yakubyeko kitundu n'alwala munaakubisa maaka gwehi okufaananako Adam Wharton gwe bakuba naye mu Crystal Palace naye ebintu atandika bitandike eziri konsa si atambulirako ensonga mu kisenge kya Aston Villa Lewis Dunk ye kapiteeni wa Brighton and Hove naye ensamba ya Brighton and Hove sirowooza nti Bungereza gyeneesamba omulala aliwaawo nga defender Joe Gomez mu Liverpool oluusi abadde akuba 3 oluusi 4 oluusi 2 naye nga akuba bali abanene tebaliiwo kati 3 ndowooza Cantrip oba yanaagikwatamu musajja wa ddyo ku namba 2 Arnold 20 ne Kyle Walker ani anaakuba bombi tebalabika bulungi defensively mu maaso wali ekimu ekiyinza okulemesa Bungereza Southgate asobola okuteekawo playing fluidity eyo esobola okwaccommodatinga Cole Palmer, Phil Foden, Jude Bellingham ne Anthony Gordon ne Bukayo Saka ye okutandisaako abamu n'oleka abalala osinziira ku ki waliwo ne Eberechi Eze ne Gerald Bowen ali awo fluidity esobola okwaccommodatinga abazanyi bano nga 5 kale Southgate agirina ojja kwogera ku bazanyi abalungi bo weebali naye ensambisa y'ogenda obbasambisaamu ejjayo obusobozi bwabwe ne babeera interdependent buli omu ng'alinako kyayamba munne weeri ekibuuzo ekyo ne ansa bijja kubeerawo ku Sande nga bazanya Sabia ekyalinamu basiniya baayo bali b'omanyi obulungi ono Buliru McDonald bano bamunnakakuuto be bajja okusoma erinnya lye nze lyannemu okusoma Buliru McDonald yetimba shat number 7 liri eddala lyannema Granit Xhaka gy'alinga kapi nono muzeyi wakaze yaliko mugundi mu timu ya Liverpool Kisegani Shakiri naye gyali katulwalinde tunaabalaba bwetyo Euro bwegenda okutandika kambagalize weekend ennungi